Oluganda Mukama waffe yeebazibwe nnyo mbalamusizaako omunyala ya Mukama waffe Yesu Kristo era nga mbaagala nnyo mugyebala emirimu mwebale buli omu kyakola banaye mwebale kukola abaami n'abakyala buli omu kyokola naddala abalokole kasoba nga kyokola tekikontana n'amateeka ga Bwakatonda ng'okolera mu butukuvu n'obutuukirivu Mukama akuwe nnyo omukisa era agaziye n'ensalo zo tusabira bonna batanalokoka era nammwe mulokoke kubanga Mukama ayagala abantu bonna balokoke ekyayagala era kyasanyukira nzize leero nga nsonga ya kwambala omanya abakyala omulembe guno kwe tuli twambala makeup tusiba obuviiri tusiga enjala buli omu ayambala nga bwawulira ekimuwa emirembe mu ye kyetukozesa okubanga twambala bamu twambala kwesanyusa ffe ng'abantu ate abalala bambala kusanyusa balala wano nno wenzijidde nga twakava mu nsonga ziri ez'okuba nti tunoonya abagalwa betunawanga nabo mu bulamu bwaffe okwambala kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi kubanga ne Katonda yennyini akyogerako n'agamba nti bye muyina bibamalenga kasita oba n'ekyokulya ow'okusula n'ekyokwambala ebyo bibamalenga kati n'ekyokwambala we kijjidde wano era ng'okujja kwange mu maaso gammwe nange mubaddeyo bangi nga muŋŋamba nayiya olina okwambala ng'omukyala ow'obuvunaanyizibwa ekitimu wajjidde ssebo nnyabo kyamaanyi kati oba gwe tokimanyi tukujjukiza yambala bulungi totwambalira sleeveless zo olina okwambala ng'omukyala ow'obuvunaanyizibwa kakati ne ŋŋamba nno bye muŋŋamba byonna birungi naye nno singa gwayogerera ddala osooka n'osindikirayo emitwalo 2-3 n'ogamba kati ge ononye ebiteeteeyi bimwagala nnyambale n'olaba oba sibiguze naye mukanya kuŋŋamba bugambi kati nga naye gwe mugamba naye nga nange sirina busobozi bwambala bye mwagala naye nno byonna mu byonna olowooza ki ekindeese okwambala banaye kwe kukola obutuukirivu oba nedda jewelries gwe twambala oyo yakola obutuukirivu oba nedda makeup gwe twesiiga yakola obutuukirivu oba nedda wano wenzijidde okujja okulambako ku bantu bangi abaŋŋamba naye lwaki tovaayo n'oyogerako ku nnyambala y'abakyala banenge ennyambala y'abakyala waliwo wootuuka naawe n'otunuulira omukyala nga yava mu myaka gya maama wo n'afuuka jjajjaawo naye ng'ayambadde akantu ate ggwe kotasobola kwambala noga kati jjajja wayambalidde kino kati nze ate antuma kukola kikubeera ddala bwereera message kijjansindikira naye n'okireka n'ogamba munange mukulu ku myaka yalibadde ekyakyeraba n'akyetegerera kati ate nzaani wakubadde n'agwoza dda kubira eŋŋoma n'ozina naye waliwo bannayo omuntu gw'otasobola kuwabula ngulaba naye kyakola akikola akigenderedde nga yava mu myaka egibuulirirwa nga ye yasaana okukola ki okubuulirira naye nze ngenda kuyimirira mu byawandiikibwa kuba nange mwe bendi namu muli bakulu abamu okunsinga abalala nenkana nammwe ate abalala muli bato bange kati mba nnina okuba omwegendereza nga njogera n'abantu buli omu ku kitimu ogwa naye olw'okuba ngenda yimirira mu byawandiikibwa kyekigenda okunjogeza bwe ngenda okwogera nga sititiridde mwana wa muntu tulina kwambala tutya abakazi ngenda kusookera mu kyawandiikibwa ekiri mu Petero mu 1 Petero chapter 3 verse 5 wetugenda okutandikira oba tutandikire wano katandikirewo mu 1 Petero 3 okutandikirawo wagamba bwe wati nti bwe muti abakazi mugonderenga babbammwe bennyini era webangawo bennyini bwe bawangawo abatakkiriza kigambo obanga abatakkiriza kigambo balyoke bafunibwenga awatali kigambo olw'empisa z'abakazi baabwe pankiddemu bwe muti abakazi mugonderenga babbammwe bennyini era bwe wabangawo abatakkiriza kigambo balyoke bafunibwenga awatali kigambo bafunibwenga awatali kigambo olw'empisa z'abakazi baabwe obuyonjo bwammwe tebubanga bwakungulu okuluka enviiri
n'okunaanika ezaabu n'okwambala engoye nti obuyonjo bwaffe abakyala tebubanga bwa kungulu obw'okulanganga enviiri n'okwambalanga zaabu bino binekiresi bino bijolezi ebintu byonna ebyokuwunda by'abakyala n'okunaanikanga zaabu n'okwambalanga engoye tuzambala naye obuyonjo bwaffe bulemenga koma kungulu ku lw'ebyo kitegeeza nti tukkirizibwa okubikozesa okulanga enviiri tukkirizibwa ziranga kubanga wabaddewo nnyo abantu bali ku social media bangi nga bagamba mbu tetukkirizibwa kulanga nviiri tetukkirizibwa kukozesa jewelries mbu ebyo byonna si bya butuukirivu bwa Katonda mbu era tabyagala bayitirivu ate abasinga eddala era Banigeria mbu ne make-up era naye takola ki awo nno make-up ebiviiri bye twambala n'engoye zaakoze nnyini kuva ddala okwambala kwaliwo wakubadde ne nga tekwasookera mu ngoye kwava eyo mu mbugo bisanja na ndagala kati olw'okuba nti waliwo amaanyi agakozesebwa ebintu ebyo mu biyitiro tutuukako mu bifo ebyenjawulo gye bikolesebwa tosobola butasabira bintu ebyo kusooka binyika musaayi gwa Yesu Kristo kubitukuza ebiviiri bye tusiba tetumanyi babikola na maanyi kiga biriko kati byetaasobola kusabira Mukama n'abitukuza nga buli kintu kyonna we kyayetaaza okusabira nga tonnakikozesa kati n'ebiviiri ebyo n'engoye engatto jewelries byetaasobola kunyika musaayi n'osabirako essaala n'okumako omuliro okwokya byonna ebitali bya butuukirivu ebibijiddemu awo nno Katonda n'abiwa omukisa n'obutukuvu n'osobola okubikozesa naye akokuna kagamba naye omuntu omwoyo atalabika mu kyambalo ekitayonooneka gwe mwoyo nti naye omuntu w'omwoyo atalabika mu kyambalo kekyonooneka gwe omwoyo omuwombeefu omuteefu gwe omuwendo omungi mu maaso ga Katonda nti okwambala kuno konna nga gye tuyitira okwambala tukuleke oba oli awo kubeerewo bw'obongola ate kukwekwasa nsonyi oba nakwesitaziza mu bantu balala naye omwoyo gwaffe gwe guba gusooka okubeera omuki omulongoofu kubanga gwe gw'omuwendo mu maaso ga Mukama Katonda tatunuulira ngoye zaffe za kungulu na biki bye twenaanika ku matu ne mu bulago n'enviiri ze tulanga atunuulira mwoyo awo nako kutandika kagamba nti kubanga bwe batyo edda era n'abakazi abatukuvu abaasuubiranga Katonda bwe beeyonjanga bagonderanga babbaabwe bennyini eyo ensonga eri nnyo ku bakazi kati abafumbo nti kubanga bwe batyo edda n'abakazi abatukuvu abaasuubiranga Katonda okusuubira Katonda kwe kubanga otambulira mu kkubo ly'obutuukirivu ng'otya Katonda ogamba kino Katonda nandaba atya nga nkikola nti abaasuubiranga Katonda bwe beeyonjanga bagonderenga babbaabwe bennyini nti buli woba ng'otya Katonda obuyonjo bwo oba olina okubukola nga olinako n'ekigendererwa ekyokugondera ate era ne bbaawo bw'omala wali okutya okugamba Mukama kino kyenkola n'akiraba atya obeera omaze okulaga nti Katonda mw'otambulira kati ate bwe weeyonja okweyonjako okusiiga enjala n'okwambala engoye z'ebbeeyi n'okweguliranga jewelries bawo si yamukugulira tekikwetamu kukinalako kubanga ebyo by'okozesa si yabikuwa tomukikinalako nnyabo tomukikinalako mugondere kyembadde ŋŋamba kayino sinnamala wakyaliwo ekyawandiikibwa ekirala ekyo nga kiri muki ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Timoseewo First Timoseewo ekyokubiri ngenda kusoma ku First Timoseewo ekyokubiri olunyiriri olw'omwenda chapter 2 verse 9 ku 10 wagamba kale wano babuukawo ne bateekawo 11 wagamba nti bwe batyo n'abakazi beeyonjenga mu byambalo ebisaana n'okukwatibwa ensonyi n'okwegendereza si mu kulanganga nviiri ne zaabu oba lulu oba engoye ez'omuwendo omungi Katonda agambye nti bwe batyo n'abakazi beeyonjenga mu byambalo ebisaana
weeyonje mu byambalo ebisaana gwe mama wange oba sister wange andaba kati weeyonje mu byambalo ebisaana mu byambalo ebisaana n'okukwatibwa ensonyi n'okwegendereza si mu kulanganga nviiri na zaabu oba lulu oba engoye ez'omuwendo omungi. Katonda atwagaza kukola ki? Tweyonjenga mu byambalo ebisaana. Okubeera smart ekitegeeza kwambala ki? Kwambala kulaga bwereere. Ate kati ebisolo bikole ki ebitatondebwa na ngoye? Tukwatibwe ensonyi ku ngoye ze tulina okukozesa bannaye abalokole twetereeze. Wakubadde engoye si ze zikola obutuukirivu naye Mukama agambye tukwatibwe ensonyi ku lw'ebyambalo bye twambala. Tukwatibwe ki? Ffe bennyini ensonyi. Tulonde tuyige okwawula eby'omuwendo ku bitali byaki bya muwendo bamaama. Kifaananyi kye tulaga bano abaana abato. Generation eddako tubasindika kukola kintu bwe tuba ffe kati omulembe guno nga bwe tuli tukunamye bukunami n'empale tuziraga muwala n'ayambala n'atula ku boda kasikati ne keesika ne katukeddayo eno munda ng'olaba ng'olengera ddala ekyama kye ng'akiraze oli n'ayambala akantu ekyama n'akiragira ddala. Bannange ebintu bye tunosoosa mu ngoye ez'omunda tubireke zisookeyo bulegingi buno obutukola ne butulaga buno bugundi bubayika kalesi bwe bulina osooka kungulu kateereyo omunda oteeka ekisikaati oba ekiteeteeyi. Kati mbadde nteesa bwe nti olw'okuba nti ne Mukama yennyini akyogeddeku nti bwe batyo n'abakazi beeyonjenga mu byambalo ebisaana n'okukwatibwa ensonyi n'okwegendereza si mu kulanganga enviiri ne zaabu oba lulu oba engoye ez'omuwendo mungi. Engoye ez'omuwendo omungi nnungi ng'obusobozi obuzigula weebuli era obuyina ate kirema okubanga kyekigenda okukwendesa okuviirako okwonoona kubanga gwe weekumiramu eyo kirasi ey'owaggulu walaga abantu levo gwe engoye otandikira mu kiteeteeyi kya mitwalo 2 kudda waggulu mama nnyabo gwe ffe abambala ebyetaano ate tuli bantu bigenda kukozesa ensobi bikwendese bikujje ku butuukirivu bwa Mukama oserere ogwe nga kyekikusuula lugoye gwe tannafuna ssente za kusiba nviiri beera n'akaswayiri kange nga kennina nkwata nusu mutwalo n'empa wali omukyala wange omulugwala nanduka n'embeerayo n'akaki nange n'akaswayiri toyenda lwa nviiri enviiri Mukama atukkiriza okuziranga naye zirema tukozesa nsobi tukwatibwe ensonyi ku bintu bye tukola ebyensi nga tujjukidde Katonda nti gyali yatusindi waliwo ekyandiikibwa kimu kyengenda omayiriza nakyo. Oluvannyuma lw'ekyo abaana abawefunyemu omukisa ne mulondamu kijja kuba kirungi twetereze ffe kanera ffekka tewali wagenda tutereeza mulala ffe kennyini twekwatibwa ensonyi twebuulirire aye tuyambeko bano generation entejja kubanga etunuulidde ffe abali waggulu okugiyambako ate yo bw'erina okubeera. Bw'obanga omwana olaba akuzeekuze tomwambaza ate bugoye bususse emyaka gye bugabe oba tolina bwebugabira banoonyeza abantu gye bali buleete ffe tujja bukutwalira tubukugabira abaana tumanyi gye bali abeetaaga engoye ng'ate zibatuukira ddala abaana muleme bakuzanga mubambaza bwereere. Kati nno nsaba wano waliwo ekyawandiikibwa mu Bakolinso era ekisooka Bakolinso ekisooka 19 wagamba nti oba temumanyi nga omubiri gwammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutuukirivu ali mu mmwe gwe mulina eyava eri Katonda nammwe temuli ku lwammwe namwe temuli ku bwammwe. Abiri negamba nti kubanga mwagulibwa na muwendo kale mugulumizenga Katonda mu mubiri gwammwe. Katonda agambye mu Abakolinso ekisooka mukaaga verse chapter Abakolinso ekisooka chapter 6 verse 19 kwa 2 19 egamba nti oba temumanyi nga omubiri gwammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu mmwe gwe mulina eyava eri Katonda nammwe temuli ku bwammwe kubanga mwagulibwa na muwendo kale mugulumizenga Katonda mu mubiri gwammwe. Katonda tumugulumize kubanga twagulibwa muwendo gwe ogw'omusaayi gwa Yesu Kristo yajja ku nsi n'atufiirira. Kati buli wowejajaamya omubiri gwa Kristo gwobeera oyonoona buli woyenda guno omubiri si gwaffe nga bwe tugulaba kuliko nnyini gwo eyatugula omuwendo n'omusaayi omubiri gwe gwoba oyonoona buli woyenda Katonda tasobola kutuula wooli tasobola kujja mubiri gwo n'afuga naawe kubanga omubiri gwoba ogujajamya ng'ogwonoona. Nze nawe kye nasalirawo ne ngamba nti ke nalokoka
guno omubiri sikyaguwaayo omuntu yenna guweeweeta kyenava nva ku bizigo nze bye nali neesiiga sibagambe mbu mubiveeko nze nakikola nga nze kubanga nali mbyesiiga nga njagala era kumpeeweeta ampeeweeta awulire nga omubiri bwe gugonda kati mbyesiigiraani nze ngenda kweweeweeta kati nimanya nti bino bimalira bumalizi ssente bwe ndiddamu ne mufuna nja kuddamu mbigule mbyesiige olwo naalyoka nnyumirwe bulungi nga waba ayagala bwe kisaanidde kati omubiri tugukuume nti kubanga si gwaffe gwa Kristo gwagulibwa muwendo yagugula na musaayi bwe tunayiga okwawula ebyomuwendo bingi okubyawulamu ebyo ebitagasa ne tumanya nti gino embiri si gyaffe gya Kristo tugenda kugumiikiriza twekuumire ye Kristo abeere nga atufugiramu era nga omuyita gye n'atuula mu ggwe n'omugamba Mukama tuula mu nze oyogere ebigambo by'oyagala njogere ajja akikole abangi munneebuuza ne mugamba naye nahiye ebigambo obijjawa bw'otandika okwogera obanga yamira akalediyo mala kusaba ne mugamba Mwoyo Mutukuvu ngenda kukola ate ngenda kukola mulimo gwo jangu oyogere gujangu ggwe wennyini oba weeyogerera nakkanajja era yaba ayogera nze mba siriiwaawo ekyo nno nkimwebaliza Mukama era mwebale nnyo okuŋŋumiikiriza olw'ebigambo ebirungi ebyo emmere y'omwoyo gye tulidde olwaleero nsaba bakole bulungi tugifunemu amakulu etuyambeko okukyusa abakyala ffe bannakazadde b'eggwanga tuli bakyakulabirako kinene we tunakyuka n'ensi egenda kukyuka awo no tulyoke tusabe Katonda nga bye tumusaba abiwulira era naye abikole kubanga tujja kuba tuli mu butukuvu na butuukirivu nga tewali kimulobera kujja nakuddamu sala zaffe mwebale nnyo Mukama bampeere nnyo omukisa okwambala twambale tewaliiwo kwambala Katonda kwaganye okusiba enviiri tuzisibe abalina gy'oweroozi muzikozese abalina ebyomubulago nga mulina omukisa ogubifuna mu butuukirivu toyenda kufuna bya mbulago toyenda kufuna earring toyenda kufuna kaviiri toyenda gulangoye za muwendo ebyo si bye bikola obutuukirivu bw'oba olina omukisa ogubikozesa obifuna mu bulungi bikozese naye ate tukwatibwe ensonyi mwebe tusaanidde okukozesa ne bitasaanidde abakyala okunama tesi kirungi nti ne woba ofumbiddwa empewo eyo gyekoma tuyingire tunyogoza tulina kubeera na bbugumu so si na bunnyogovu kubanga naffe kennyini ne Mwoyo Mutukuvu agamba tonyogoga toyokya bayibuli nawe yogera noga tonyogoga toyokya kati ng'oli awo oli aganaga totegereka tonyogoleka olina kubeera na bbugumu so kati bbugumu eyo tulina ddikuuma nga tuyita mu byokwambala empale olwo kyawandiikibwako wano nawe nakisoma nga kigamba nti omwami tayambalenga bya musajja n'omusajja naye bw'atyo tayambalenga bya mukyala